Bwetogera kati nga President elect His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine amaze okuba nga wangula Mwami Osei Kabulwa awamu n'akabinja ke ne pulogulaamu zaabwe zabadde balina ez'okusaanyawo bannayuganda okubafuula ekintu ekirala. Omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine agenze maaso n'okuba nga ayongerako engatto ey'enjawulo ku ggwanga lyaffe ate era n'okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga alina ettaffaali ery'enjawulo lyagatta ku ggwanga. President bino oyinza okugamba nti ate bivuddewa ne mukwano gwange muganda wange kyongera obadde bategeeza nti omukulembeze obulungi era akola birungi byereere, abantu bamuwuliriza, abantu baaniza endowooza ze era abantu babeera wamu naye. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu bw'afubye okulaba ate ng'atuggalirawo bano badde balowooza nti lino eggwanga lyabwe, eggwanga baaligula, eggwanga tebalina kye babagamba okuggyako bo nga bye batutte Uganda eno mu maaso. President plans za Museveni zonna bw'atyo n'aziyiwa n'asalawo bannayuganda tutambule tutabe nga tulina ew'enjawulo bwe twetuusaako. Tulina bukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ate nga tubutunuulidde okulaba nga tuwangula tuule mu ntebe y'obukulembeze nga tewali agambye. Wulira ku bigambo by'omukulembeze. Jo twalaba twawulira ku mawulire ebibaluwa ebitambula e Masaka nga bigamba nti Deo Sande Deo akulira enkambi y'e Masaka ye yalagidde batandika ottema ebijambiya mu kitundu ekyo. Tobiyita bya kusaaga ebintu ebyo era abantu b'e Masaka bagenda batema. Naye abazadde n'abaana muwulire pulogulaamu ya Museveni gy'aliko, pulogulaamu eyo nnene. Museveni atya okugenda mu kalulu ate tamanyi oba akagendemu oba takagendamu. Bw'atakagendamu atya alina ekimugoba, bw'akagendamu akatya ali awo ali mu dayirema. Kati ateekwa okuteekawo enkola eyiye emubeeza mu buyinza nga tagenze mu kalulu ate nga nammwe mukkiriza. Bwe mutaweerwa tewaliyo kalulu, mukyeteekateeka mbusimanya akalulu. Bwe mutaweerwa tewaliyo kalulu. Lwaki biri bitya miitingi yiino? Museveni ne mutabani we bagenda kuteekawo embeera mu ggwanga Uganda okutandika n'olwaleero mu biwulire. Bagenda kwokya amasomero. Wagenda kubaawo okwokya amasomero okutandika ne wiiki eno egenda okutandika ku Mande. Leero si wakutaano kumekasibanga ndi off topic. Ekikuba neeno okwebaka emisana obeera totegeera. Leero Friday wiiki egenda okutandika ku Sunday. Ogenda ozuukuka ng'olinga ali mu morning kumbe oli mu evening. Bintamye wamma gwe wulira. Wulira bagenda kwokya amasomero, bagenda teekawo obubbi obw'oku makubo nga bateega amabaasi, enkola ey'ekiyeekera nga bateega baasi ne bagibba. Bagenda teekawo okulumba, okukuba amayumba, okumenya amayumba ne babba abantu mu mayumba. Bagenda kulumba poliisi. I repeat muwulire. Poliisi bazikomezaawo, temwalabe nga bakomezaawo poliisi ku buli byalo. Bagenda kulumba poliisi baddemu bazikube nga bwe bazikuba eggundi emabegakaawo. Mujjukira nga nze nasooka okujja ne mbabuulira mu security alert ne mbabuulira nti no bagenda nabuulira abantu bano. Ate mmwe bannange kamala obbajjukiza wano ekintu mmwe kemwerabira. Najja olunaku lumu ne mbagamba nti mmwe bannayuganda bagenda kutematema abapoliisi
abatuula oba ababeera mu kitundu bwekiti ne bwekiti ne muwakana. Nakyogera olunaku lwali lwa Sande lwa mukaaga wiiki eyaddako ne baatemaatemu bano abapoliisi bano. Ng'essaawa zikunokkiriza okuwera mu ssaawa ez'amalya g'ekyemisana abo kigambibwa nti waliwo abazigu babiri abafubuttuse mu nsiko ne bakira abaserikale ba poliisi ku kyalo Kiwumpa ekisangibwa mu ggombolola y'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ne babatemaatema ebiso okukakkana ng'omuba musa ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abaserikale bana okuli ab'emmundu babiri abasajja n'abapoliisi ebidduka babiri abakyala babadde ku road block oba ekiddo nga aba taxi bwe bakiyita poliisi kiyassa wano okukwasisa amateeka g'ebidduka. mujjukira amawulire ago. Kigambibwa nti abazigu babiri bafubuttuse mu nsiko ne bakkira abaserikale ababadde n'emmundu okuli Businja Ronald ne Joseph Twina Masiko ne batemaatema ebiso. So these attackers emerged from the bush and bayogera amagamaga. Nabo balowooza nti bagenda kubeebuuzaako olugize nga batandika kubatemaatema abasirikale abasajja. Olumaze okubatemaatema ne babajjako emmundu zaabwe. Bagenze n'emmundu zokka tebatutte yadde ssente yadde amasimu. we are pursuing the attackers. It's true. Bali ludda wakati. The two guys. You are pursuing. You pursued them. Where are they? Abaserikale abalala bataddeko kakukola tondeka Jakirawa. ne beeyokya ensiko okutaasa obulamu era kigambibwa nti abazigu babawondedde. Manya wuyo bamutemi kati omusirikale kwe kudduka kati nansanga eyo ne muyambako mukola ki okweyongerayo. Bagenze okulanga n'omuzigu ajo abagobera ddala ne badduka. Abisafu Kawuma alimira okumpi n'awabadde ekikangabwa kino abadde ku lubimbi n'alaba omusirikale ng'ali kumpi bute n'amusaba t-shirt ayambala asobole okudduka okutaasa obulamu. Ono ekyambala abadde yakigyemu ng'adduka abazigu balimu okumutegeera. Aze yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patra abadde mukyalo ng'asigadde mu patra kati nemuyambako nemuyamba nemugjamu t-shirt nenjigyamu t-shirt nenjimuwa netutambula nga tweyongerayo eyo munda paka lwatuuse wali Ekiwumpa n'alinnya n'agenda. Omusirikale ono era yaweereza bakama ab'obubaka ku mukutu gwa WhatsApp nga basaba obuyambi. Nze Kanagwa Caroline, PC Kanagwa Caroline, Kiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with pankers. They have killed one policeman at the checkpoint. One policeman. We need rescue guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniforms and left it on the roadside. Poliisi edduse zambu okutaasa bannaabwe ababadde batemeddwa ne bayoolayoola okubaddusa mu ddwaliro ly'e Luweero okufuna obujjanjabi. Kyokka Businja abadde yakutuuse dda. The one has passed on, the other one is the hospital. One policeman. Kigambibwa nti abazigu bano bajjidde mu motoka etabaddeeko nnamba era olumaze okukola obutemu buno bakidde emmotoka ey'ebyamaguzi ebadde yasimbiddwa wano ne bagiteekera omuliro. Nti kuba emmotoka ebwatuse. Kuba baze n'emmotoka bagera Ekiwumpa ku primary school era bamaze okubba emmundu ezo ne batambula paka balese emmotoka ne basala emmundu zaabwe ne basimbula ne bagenda awatannaba kutegeerekeka. Ebyentambula bisanyaladde okumala akabanga nga poliisi yebonguludde ekifo kyonna n'okutandika okunoonyereza ku ttemu lino. Kati mwazuula biki? Nze nnyina lipooti eyo. Okukyolwa abazigu abakuliise n'emmundu nga ne gye buli eno tebamanyiddwa ku mayitire. Omuntu ow'ejjambiya n'alumba ow'emmundu obudde emisanaattuku n'atemaatema n'omu n'atuuka n'okufa ne batwala emmundu bbiri nga bazejja kuba emmundu naye ng'ab'ejjambiya ne bakola ekikola ekyo. Teri muntu mulimi wa kasooli, teri muntu mulimi wa mmwanyi. Bagenda teekawo okulumba okukuba amayumba okumenya amayumba ne babba abantu mu mayumba. Bagenda kulumba poliisi. I repeat muwulire. Poliisi bazikomezaawo temwalabye nga bakomezaawo poliisi ku buli byalo. Bagenda kulumba poliisi baddemu bazikube nga bwe bazikuba eggundi emabegakaawo. Mujjukira nga nze nasooka okujja ne mbabuulira mu security alert ne mbabuulira nti no bagenda nabuulira abantu bano
ate mmwe bannange kammala obbajjukiza wano ekintu mmwe kemwerabira. Najja olunaku lumu ne mbagamba nti mmwe bannayuganda bagenda kutemaatema abapoliisi abatuula oba ababeera mu kitundu bwekiti ne bwekiti ne muwakana. Nakyogera olunaku lwali lwa Sande lwa mukaaga wiiki eyaddako ne baatemaatemu bano abapoliisi bano. Ng'essaawa zikunokkiriza okubeera mu ssaawa ez'amalya g'ekyemisana kigambibwa nti waliwo abazigu babiri abafubuttuse mu nsiko ne bakira abaserikale ba poliisi ku kyalo Kiwumpa ekisangibwa mu ggombolola y'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gulu ne babatemaatema ebiso okukakkana ng'omu bamussa ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abaserikale bana okuli ab'emmundu babiri abasajja n'abapoliisi ebidduka babiri abakyala babadde ku road block oba ekiddo nga abatakisi bwe bakiyita. Poliisi yessa wano okukwasisa amateeka g'ebidduka. Mujjukira amawulire ago. Kigambibwa nti abazigu babiri bafubuttuse mu nsiko ne bakkira abaserikale ababadde n'emmundu okuli Businja Ronald ne Joseph Twina Masiko ne babatemaatema ebiso. So these attackers emerged from the bush and attacked. Nga nabo balowooza nti bagenda kubeebuuzaako olugize nga batandika kubatemaatema abasirikale abasajja. Olumaze okubatemaatema ne babaggyako emmundu zaabwe. Bagenze n'emmundu zokka tebatute yadde ssente yadde amasimu. We are pursuing the attackers, it's true. Bali ludda wakati. The two guys. You are pursuing, you pursued them. Where are they? Abaserikale abalala bataddeko kakukola tondeka ne beeyokya ensiko okutaasa obulamu. Era kigambibwa nti abazigu babawondedde. Manya wuyo bamutemi kati omusirikale kwe kudduka kati nansanga eyo ne muyambako mukola ki okweyongerayo. Bagenze okulanga n'omuzigu abagoba abagobera ddala ne badduka. Abisafu Kawuma alimira okumpi n'awabadde ekikangabwa kino abadde ku lubimbi n'alaba omusirikale ng'ali kumpi bute n'amusaba t-shirt ayambala asobole okudduka okutaasa obulamu. Ono ekyambala abadde yakigyemu ng'adduka abazigu balima okumutegeera. Aze yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patra abadde mukyalo ng'asigadde mu patra kati ne muyambako nemuyamba nemugjamu t-shirt nenjigyamu t-shirt nenjimuwa netutambula nga tweyongerayo eyo munda paka lwatuuse wali Ekiwumpa n'alinnya n'agenda. Omusirikale ono era yaweereza bakama abo obubaka ku mukutu gwa WhatsApp nga basaba obuyambi. Nze Kanagwa Caroline, PC Kanagwa Caroline, Kiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with pangas. They have killed one policeman at the checkpoint. One policeman? We need rescue guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniform and left it on the roadside. Poliisi edduse zambu okutaasa bannaabo ababadde batemeddwa ne bayoolayoola okubaddusa mu ddwaliro ly'e Luweero okufuna obujjanjabi. Kyokka Businja abadde yakutuse dda. One has passed on, the other one is in the hospital. One policeman? Kigambibwa nti abazigu bano bajjidde mu motoka etabaddeeko nnamba era olumaze okukola obutemu buno bakkidde emmotoka ey'ebyamaguzi ebadde yasimbiddwa wano ne bagiteekera omuliro. Nti kuba emmotoka ebwatuse. Kuba baze n'emmotoka bagera Ekiwumpa ku primary school era amaze okubba emmundu ezo ne batambula paka we baleese emmotoka ne basala emmundu zaabwe ne basimbula ne bagenda awatannaba kutegeerekeka. Ebyentambula bisanyaladde okumala akabanga nga poliisi yebonguludde ekifo kyonna n'okutandika okunoonyereza ku ttemu lino. Kati mwazuula biki? Nze nnyina lipooti eyo. Okukyolwa abazigu abakuliise n'emmundu nga ne gye buli eno tebamanyiddwa ku mayitire. Omuntu ow'ejjambiya n'alumba ow'emmundu obudde emisana ttuku n'atemaatema n'omunatuka n'okufa ne batwala emmundu bbiri nga bazijja kuba emmundu naye ng'ab'ejjambiya ne bakola ekikola ekyo. Teri muntu mulimi wa kasooli, teri muntu mulimi wa mmwanyi ayinza kukwata jjambiya na butendeko obwo n'ajja okujja ku muntu w'emmundu obudde emisana ttuku ng'akozesa ejjambiya. Wabula aduumira poliisi mu kitundu kya Savannah Ignatius Otong atubulidde nga bwe batandika kaweefube okuyigga abazigu bano. Yakkirawa? Kaweefube yakkirawa? We're going to do everything it takes Mwazuula ki? sure that we arrest the attackers. We shall not leave Now where are they?
They have killed one policeman. Ng'abaserikale bangi bayiriddwa okulina ab'amagye nga bakola butassa mwoyo okulawo n'ekitundu kyonna okulaba obanga babaako ebibazuula ebiyinza okubayamba mu kunoonyereza. Herbert Kamoga, NTV Akawungezi. Eyo ripooti nze njirina nababuulira. Emmundu ezo bwe zaavaawo zaasibira mu faamu ya Kandiho e Nabiswera. Mujjukira nga nkibagamba kati bagenda okutema abapoliisi ne baveterani n'abawoninze eddamu ebyo ebijaketi byammwe ebyo ebiwunya muteeka obuveera busimanyi obw'ebitaano obwa walagi baabagasse simanyi mukuuma byalo bagenda obbatematema ne poliisi gye baataddewo